Nyamiri Handicraft Youth Association kibina kya abavubuka ekisangibwe Buyimbale mu district ya Bushenyi bano lwawulira ku nteekateeka eya Youth Livelihood Program government mweyita kulaakulanya abavubuka basikiramu ne bagenda kugomola ne bateekamu okusaba kwabwe kwa bukadde buna mu mitwalo nkaaga ne batandikawo bizinesi ey'okuluka ensawo. Sente w'ekibiina kino Piston Itunga agamba nti buli olukya essuubi lyeyongera kuba etambula bulungi nga buli omu ku bo alina obusobozi okwetandikirawo bizinesi eyiye ekitasoboka mu kusooka. Wenu tuinemu abantu bana abitutrainingire ba youth hata bokubaasa kwekorera nimpamya ngu hati nobu bakutandika workshop ezaabo mbabaasa kukora nk'eki. Kakoni Youth Group ekisanga mu Gombola y'ekyamuhanga kigyemu ku bibiina by'abavubuka abafunye ku nsimbi ez'abavubuka e Bushenyi. Ekibiina kino kigatta abavubuka 10 nga bafuna ensimbi obukadde 10 bwe baateeka mu kulima amajaani ku yiika 5 ez'ettaka lye bapangisa. 8 million were used in hiring the T-Sham. 1,440,000 was used in purchasing of fertilizer. We wanted to improve on the quality of the yields. Akulira ekibiina kino mu Kinya Pastori atubulidde ebirungi entuuko bye bafunye mu nsimbi zino omuli okwetandikirawo emirimu n'okuwa abantu abalala abatali mu kibiina emirimu. Mujinya alina essuubi nti bo bannakibiina baakufunako ebirungi mu ssente za gavumenti ze bawa mu kaseera akatali keewala. Actually, we shall get more than 18 million because currently tea has the highest demand in this region. We have around 6 factories. Akulira abakozi Bushenyi Elias Byamungu asibye gavumenti olw'enteekateeka eya Youth Livelihood Program gya gavumenti eyambye okukyusa embeera y'abavubuka ku bwa disitulikiti ya Bushenyi emu ku ezo mu ggwanga esinze okukola obulungi n'ensimbi zino. Disitulikiti etungire sente emirundi 3. Ez'empiiha nizingana miliyoni 710 ningisiima aho kuba bakoze rege munonga. Okukola obulungi Byamungu agamba nti nga disitulikiti bafuba okulamula n'okulondoola ebire byegabira ssente z'okwekulakulanya gattako okubateekera emisomo okubabangula. Tushemere kuba gurupe z'abandize sente zonna bazishashwire zahwire konka nitwetegereze bizibu tureba gurupu turebe ekizibu ekiriho. Kajese Beekeeping Youth Association eletota mu disitulikiti y'Olubirizi kibiina ekigatta abavubuka 12 nga bano wadde nga bagiyeyo obukadde 2.7 babutetekanyiza ne bayamba okwongera okwekulaakulanya. Bano bo beenyigira mu kulonda ensimbi ze basooka okufuna mu makungula g'omubisi ogwasooka basala okuzigabana buli omu n'atandika wakalimu akake ne bava mu kuleera engalo. Omuwandiisi w'ekibiina kino Kobusinje Silivia agamba nti balina kye beeyongeddeku wadde nga lw'okusoomozebwa okutonotono. Ente ezo ba members twayikiriza na kugura ebihumi balance twasigaza miliyoni 1 twagigabana ba members 13. Hata ezo sente harimo abakusuubura bogoya, harimo abakusuubura nyanya, harimo n'abandi abakusuubura ko hari ishaka mbakora butembeye. Rubega Ivan yakusakidde gule no ku Bukedde TV. Twagendera mu bumbe iromba basket ya tukora interview